Alien Skin ajavayo mukomera. I had bamukutte Meta police emukutte ne mutwala enatete ku police station. Ekyamukwasizza Alien Skin ekituufu tekinnategeerekeka why he is arrested, but bwenkubyeko ku masimu here and there ne baŋŋamba nti abadde n'emmotoka nga ziyina sirens. So a lot buli omu ayogera kiki naye ng'ekituufu ekibadde kimukwasizza kibadde tekinnamanyika, naye nga bye tutegeddeko nti military police yemukutte n'emutwala ku police ya Natete. But the good thing, lero Alien Skin asiibye wa akulira patriotism mu Uganda, mukyala Helen Seku. Era mukyala Helen Seku lero Alien Skin gyabadde asiibye nga batikira ba patriots kitegeera. Kati we bamukutte Alien Skin, then mukyala Helen Seku baŋŋambyeko nti atuseewo enatete ku police, era essaawa yonna Alien Skin bajja muta. Temweraliikirira mukyala Helen Seku akulya patriotic oba patriotism mu Uganda atuuseewo ku poliisi y'e Natete, era enteekateeka ziri mu kukolebwa okulaba nti Alien Skin bamuta oba ayinza n'okuba kati bamutadde. Yes, of course mukyala Helen Seku w'amaanyi, she's powerful. She talks to the president direct. Kitegeera mu bantu kati abalina amaanyi mu gavumenti ya President Museveni y'omukyala oyo Helen Seku, era omulaba ali nnyo mu ba patriotism, kulambula amasomero, kola biki. Naye she's a good woman, mukyala mulungi nnyo Helen Seku. I've ever interacted with her. Mukyala mulungi nnyo, era mukyala Helen Seku nkusiima nnyo emirimu gy'okola maama, muntu alina omutima omulungi. She's very 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 kind. So wabanga ensonga yaziyingiddemu kiba kitegeeza zijja kugwa. So Alien Skin ekirungi kyayina, ayina emikwano egy'amaanyi. Kyekirungi kyayina nti bamulwanisizza here and there. He has had ups and downs. Alien nno ng'afunye ebizibu musajja wattu, ebimu nga yabyereetera, ebirala nga bamuwalana. Ebimu ku byasobola okunokkolayo awo Alien Skin wealabira ddala nti bamulwanisa ye campaign. Twagenda oyingira campaign nga Alien Skin yaliko. Ekyo kyo unquestionable bwe kyali nga Alien Skin yaliko. Naye byagenda okugwa musajja wattu nga bamukubye ekikono, nga n'okuyimba tayimbye. Era omukyalo oyo Helen Seku yamuyamba olaba president, because in the last month, omwezi oba guno oba oguwedde, Alien Skin asinkanye President Museveni emirundi ebiri. So I don't know what they were discussing about. Era Alien Skin naga takyagala bintu bya kuyimba, n'akola ebbaala ali. So sibaba mbi okusinkana president alimu ebyobutayimba simanyi, but ever since Alien Skin bwe yasinkana President Museveni abadde akyuse. Si oli Alien Skin gwe twali tumanyi ow'eggaali nga n'eggaali ye tikendedde nga n'obuvuyo takyakubedde nga ne ku media Alien Skin takyaliko nnyo. Naye katusabe nti Alien Skin bamuta, emisango gyonna egimukwasizza, ndowooza daada ajja kujjako wano atubuulire, daada yennyini. Naye nga amawulire gensembayo okufuna wano nti bamutadde. I don't know whether it's true or not. Nenga Alien Skin babadde bamukutte. He was arrested today.
abadde alina omukolo gwavaako ogwa patriotism naye baŋŋambyeko wano nti balabika bamutadde olwokuba nti ensonga mukyala Helen Seku akulira patriotism mu Uganda atuusewo ku poliisi y'e Nateete ndowooza engeri gy'alina amaanyi naga release him nange njagalayo emikwano bwe gityo omuntu atuuka ku poliisi ga release him ne bakuteerawo ebintu ebyo nabirabanga ku sipapedda anange ate munzijukizza ekitegeera olina okubayo n'emikwano mukwano gwatuuka ku poliisi naga release him badipisi baka yes madam ne bakuta so ne Alien Skin naye mpulira nti bakoze ki bamutadde naye muntu agingirawo dada yennyini asooka jampe ku lugambo kubanga yaluyina so webaba Alien bamutadde it's very good news by the way it's very good news it's very good news mawulire malungi byonna ebibadde bimukwasizza sinnabitegeera naye nga Alien Skin mikwano gye gy'ayina gimubeererawo nno Alien ng'ayina friends abamubeererawo you should have people who stand with you okigera beerako n'abanene bo mumugamba abanene tebajja ku poliisi abanene Alien ayina abanene abajja it's very good news by the way I'm really happy for Alien Skin nebaza nnyo mukyala Helen Seku olw'okulaba nti bambi ayamba muganda waffe oyo Alien Skin nsonga ezo ne Bosco Bitanda leero bamuziise si kyo isn't it Bosco Bitanda leero bamuziise si kyo bamuziise today Bosco Bitanda bamuziise ku bijja byewaabwe nga kooti bwe yagambye because kooti yagambye nti abaana babaziike mama waabwe gy'ayagala ne mama wa Bosco Bitanda naye aziike omwana we I think ensala ya kooti yabadde eyagala leeta harmony omulamuzi yadde ayagala leeta mirembe wakati wa famire zino because kye ekyamazima tukkirize famire ya Bosco Bitanda tegenda tereera like the hatred is too much between these families okitegeera waliwo ebiseera omulamuzi waalabira ddala nga obukyayi bwe mweyinako bungi ng'ateekeddwa obbaawula so omulamuzi kye yakoze nti buli maama aziika omwana we oyegeera mama Bosco Bitanda aziika omwana we naawe namwandu ziika abaana be I think that was fair enough because kankubuulire singa omulamuzi oyo ava gamba nti Bosco Bitanda bamuziike namwandu gy'ayagala famire era yandimusimyeyo era empalana teyandiwedde era bandimusimyeyo aye ne namwandu naye teyandifunye mirembe ate era singa kooti eva gamba nti Bosco Bitanda bamuziike naate ku bijja era nawe empalana era teyandikomye okitegedde ekintu ekyo so omulamuzi yakoze fairly yabawadde fair deal nti buli omu bamuziike maama we gy'ayagala namwandu kwata abaana bo obaziike gy'oyagala ne maama wa Bosco Bitanda naye aziike omwana we simple bannange bwe kitu bwe kiba kiba kubanga tebasobola kukkaanya omulamuzi yabawa ezo zonna ennaku batule bakkaanye baalema the judge gave them all that time so that family can sit down babeeko resolution bakkaanye it didn't work out so what the judge did yakoze ekintu ekiri neutral ekiri fair to both parties naga omanyi maama namwandu ziika abaana bo ne Nazaala aziika omwana we buli omu aziike gyakola ki although kyesaayagadde is the DNA issue awo omulamuzi ate saakutegedde ebya DNA ate byo byajjiddemuwa DNA gasaani abaana baafudde nze nno nandilowooza nti omulamuzi kyewandisoose okukola
ne Bosco Bitanda bamujjeko DNA oba uyu mama we yamuzaala kale naffe twasigadde twewuunya omulamuzi ogaye nti abaana ba Bosco Bitanda bajjeko DNA ne Bosco Bitanda mumujjeko DNA oba ddala yo family ye muzaala kwa nze sirabangako family etayina magezi nga family ya Bosco Bitanda naddala mama we ne baganda be Junior yankuze kutuuka wano nze sirabangako family etayina magezi mu nsi nga family ya Bosco Bitanda okuli mama we ne baganda ba Bosco Bitanda banne eri family ekabya amaziga kyanze nalekedde awo bba wana kwa family teyina magezi kala to abadde oguno ogukazi ogwabadde gwogera ogunene nga guvuma namwando ogwabadde guvuma ogukazi ogunene mugujjukira ogwabadde guvuma mukyala mukulu. You guys, it was too much. Nekamba bulire bantu mmwe musangayo abantu abatasobola kuyomba oba abatasobola kulwana. Nenna tunulidde omukazi oyo yabadde avuma mukyala mukulu ng'amugamba nga bw'ali omusezi nga bwe yazaala akaana kamu ne kafa. Banange it was so sad. It was so sad. Waliwo ebintu mu nsi by'otunya n'ogamba Mukama kubanga nze Junior ku busungu bwe nina nnyinza okukukuba. Like imagine omukazi afiiriddwa abaana babiri afiiriddwa bbaawe n'omuddako n'omuvuma nga bw'ali omusezi nga bwe yazaala akaana kamu nako kafudde. That was so wrong. Oyo mukyala mukulu byakola abikola out of love. By the way omukazi fete tumunenya because waliwo obulumi Katonda bwakuteekako. Just imagine today ne bakubira esimu nti abaana bo babiri bafudde ne taata waabwe. Banange nze kankubuulire you guys atafiirwangako yatakimanyi. Anenya mukyala mukulu yatakimanyi. How it feels to lose a family. Omuntu ofiirwa taata wo n'owulira ng'ensi ekutamye nze owange yafa ne up to now ninge yakafiirwa ate oyo omukazi naye ate ne kooti nayo yakozeemu bubi. Omukazi mwani muwadde omulambo, mukyala mukulu mwani muwadde bbaawe n'abaana be n'agenda n'abaziika. Nze walayi singa nabadde mulamuzi kye nandikoze. Nze if I was that judge nandibadde nkwata ruling nenkula judgment neŋŋamba nti mukyala mukulu engeri gye yafiirwa abaana be babiri nga n'oli yali bba agenda abaziike wamu. Neno ekyokwawula abaana ne taata waabwe it was also painful. Naawe omulamuzi weeteekeko mu ngatto z'omukazi ono. Abalamuzi nammwe mweteekeko kale ebyamateeka bisooke bidde wabbali. Naye naawe weeteekeko mu bulumi bw'ono omukyala. Lwaki tomuwa mulambo gwa bbaawe? Kweri famire ya Bitanda yo tebalina magezi naddala nnyina mama wa Bosco bo tebalina magezi. Eyo famire yo twagitegedde. They after byanfuna, they after money. Eyo guys famire ya Bosco Bitanda tebalumirirwa mufu, bo bali ku byanfuna kati. Because I don't know any person ali mu normal senses who can fight a woman afiiriddwa abaana ababiri. Ekyo kyokka it beats your understanding. Waliwo omuntu ebintu like n'oli omukazi okufiirwa abaana kyabasanyusa. Because when I'm seeing statements eziva mu family ya Bosco Bitanda, they are happy. For them they are happy that omukazi yafiirwa abaana. Actually ekyatta Bosco Bitanda kyava mu family ye. When you see everything that has happened, you come to conclusion that abaana abo okufa ne Bosco Bitanda okufa, it came from the family. Sirabangako bantu batayina kisa batalumwa.
ne guli ogukazi nago gwabaddewo nga guvuma omukazi bwe gumulangira akanako kafudde. Naye abakazi kambabuulire, osekerera mukyala munno nti afiiriddwa naawe olulo olujja. Ekintu ekyo nkigamba nnyo abantu. Bannange omukazi oyo eyavumye nnamwandu n'amujjukiza n'abaana be abatannaziikibwa. Bannange osize ekikolimo. You imagine a woman, omukazi tayogera bw'atyo, omukyala tayogera bw'atyo. Waliwo ebintu byemwogedde nga mugenda kuleeta ebikolimo ku baana bammwe, kati ng'osanga abaana b'oyo omukyala babonaabona mu nsi ng'obasaasira. Junior Kibula saasira babonaabona, nyoka ayinza okuba ayina ekintu kye yakola. Kati imagine you find abaana b'oyo omukazi nga nabo bafudde one day ng'ogamba nti nga kitalo. Bannange omumwa guno Bosco Bitanda toyinawo omuyita. Neno dda ku mukazi n'ojolonga wali musezi emyaka gye yamwebakako nga yali tamusera. Era in fact bannaye government muleete etteeka eri protectinga bannamwandu. Parliament muleete etteeka eri protectinga bannamwandu. Omuntu aba ne mukyala we ne bakola obugagga ne beezimba ne bejja mu bwavu n'afa famire n'emufuukira ekizibu. N'afa famire n'emufuukira ekizibu. Kale bambi it is a story gy'otunuulira and you feel bad. Kitegeere? It's a story gy'otunuulira era abakyala abakyawasa abakyala bakuyita kufumbirwa, abakyafumbirwa. Be very careful family ze muzaalamu. Ogwa ku family ng'eyo nga tetegeera. Omukazi obugagga yabukola na bba. Ubirawo ne bbaawo n'omuzimba from scratch. Ne mwezimba ne mukola ssente n'afa ne bakuyisanga kasasiro. Gomanyi lolo yo omukazi gy'abadde azannya mu bulamu bwa Bosco Bitanda. Ogimanyi? Lwaki abakazi babeera balungi nga babbaabwe tebannafa? Bulijjo ebyobusezi nga temubyogera nga Bosco Bitanda waali. Omukazi alwanirira maali ya bba n'abaana be. And that's alright. It's understandable. Naawe n'owoba gwe leero. Omukazi ayina ennaku yafiirwa abaana be babiri. Omukazi ayinza n'okufa. That woman cannot live longer. Already n'abaana be tebannaziikibwa. Naye banezesiranko family etalina magezi ng'eyo. Baba yo family ya Bosco Bitanda mwawangudde engule y'obutategeera nabagiddeko enkofiira. Kawaliwo obusungu bwe bukulinnya nogane are these people fair? Ninga byanfuna. She lost 3 kids. Kale yafiirwa abaana 3. Naye omukazi ne mudaali ne mumuvuma. Nine ekikazi kye nalabyo bakiyitaani bannange ogukazi bakuyitaani ogwo ogukazi ogwo gwabadde gwasama nga guvuma gundi oyo omukazi. Bane mukazi gwenkunoonya. Bane mukazi gwofe bubi. Bane ne bwofa omulambo gwo Katonda agumma amazzi. Bane mukazi gwe n'envunyo tezikulyanga. You are bad. You are heartless. N'envunyo tezikulyanga. Bane ofenga weesirise. Bannange I felt bad. Nodda ku mukazi afiiriddwa abaana 3 n'omugamba nga akakana kakalenzi nako kikafe. Wali musezi. A woman telling that to a fellow woman. Ono omukazi babadde bamulwanisa from the word go. Era olukwe lwa family eyo okubba bya bugagga. Baagala babba omukazi ono. Ebyobugagga byakoze baagala bya bugagga. Ate ono omukazi tava kwerwanako. Be bakazi bosanga nga bayali mugagga nga talina ne wasula. Eyo family ya Bosco Bitanda bagala kubba bya bugagga bya mugenzi period. Tebalomererwa. Tebalina mu sympathy gaba ne bannange. Kale kyewuunyisa naye it's bad.
era abakyala abali eyo family gye wazaalamu abaana gyegendereze naye abasajja muwandiike eddaame ekireeta ebyo butawandiika ddaame abasajja muwandiike eddaame lwaki okweka eddaame lyo lwaki okweka eddaame lyo bw'ofa abaana bo be bagenda obbonaabona famire zonna zitabuserwa ddaame ddaame butabaawo laama funa kamera olaame banne kati ennaku zino ebyamalaame kwata kamera laama ng'ensi ewulira ogaye bannange wano abaana bange banziikanga wano naye kati Bosco Bitanda omusajja yali omugagga alina ekitiibwa tunuulira we bamujunguludde omusajja namali wiiki 3 ku nsinga yafa balinga abatereka kapa omusajja mwamuswazizza omusajja mwamuswazizza bane Bosco Bitanda mumumazeemu babadinga abaziika embwa nirwa famire zaffe zino ezimu ezagadde ebyenfuna ne zikomakoma byanfuna bye bibatabudde singa Bosco Bitanda abadde mwavu famire teyandi muyombedde nze sirabayo mwavu famire gweyombera naye buli wabaawo ebyenfuna kati ate oba ono omukazi oba ate yabadde avuma nnamwandu ate oba oyo yavuddewa ndowooza naye ebyenfuna tebikola bantu kati ate ono yabadde avuma nnamwandu obusezi ate ye yavuddewa where did she come from kati wenkulaga grid n'atabirimu abyeyingizaamu byanfuna era omugagga ndaba tuuza mukazi wo n'abaana kola eddaame nga weebali mulekerawo okwata amalaame ne mugawa balooya babbi nkiddamu stop giving your titles mukoze wiiru ne muziwa balooya teri kikukwesa ddaame lyo tuuza famire yo eddaame lyo lisome ng'oli mulamu nga ne vidiyo kweri ne imagine nokola eddaame n'olikweka abaana bo bagenda kubona kibi nnyo kola sente nofa abaana bo ne basigala ku nsinga babonaabona ng'ebintu byo bye wabonaabonera birimu abantu abatalina kubifuna toyinza kuwumula magombe kati gwaza Bosco Bitanda naawumula you think that era yo family egenda kubaamu ebizibu musajja mumwawudde n'abaana be muli ku mukyala we gwe yabonaabona naye muvuma mujolonga mwenna mubuliddwa akaani awabula munne maama w'omugenzi naye ebyenfuna abyagala yenna akaza amaaso okusanga Nazaala osanga amalaalo abaganda baali batuufu abaganda abalugera nti okusanga Nazaala osanga amalaalo abaganda baali batuufu naye oyo Nazaala mukazi mukalu nnyo omukazi mukalu omukazi yenna alinganga ayina abagala alinga eyafunye n'abaguze dda bane mukazi gwe abazadde bazaala naye baba ate oyo yazaala ng'ova eringa ojja ofumbirwa mu famire eyo ng'ova eringa ojja ozaalamu eyo famire etayina magezi etasaasira tayina bulumi they don't feel anything tinene bali nabo bazzukulu baffe kampe ku bantu muteese bali mu bifundukwa Saalongo tatandika kijja kati basaalongo temwegatta gavumenti ekola etteeka Saalongo aba tatandika kijja muzaalira ki mumala okwebaka ku baana b'abandi ne mutandika ebyo byekisiru buli anabba ebintu bya famire asooka kuyita mu kalica buli mubbi asooka kuyita mu byabuwangwa ffe wano emizemo gyawano era ffe wano ne wafuuka wano kabuli agasi yatombulira bulijjo Bosco Bitanda yali yebaka ku mukazi we ngakolwa abakulu b'ebika temwajja janga mwasama tombulira nansindukiriza n'emmeeme ffe Saalongo afunye accident tatandika bwe yali amwebakako mukazi we amuzaalemu abaana mwaliwa mwabakwatirako amagulu oliwa bbaawe bannange Nazaala alumirirwa mutabani we olwaki yebaka ku baana b'abalala yandizadde muggwe temali
kuzala mbana babandi nimbafula kasasiro mwemulazo omukazi talina family ye goza abakazi bakuzala mbuzazi kusulawo boss ko bitanda abayali ya muko wangate ya mugoba mutuwe papula za divorce trust the divorce letters yafata mwagala yafata ngalwachi ta mwagala omuntu wakutaliya mu abana musanvu abatakwagala bane temutumanyira oyo mukazi nambe mwalabika abadde yasinga n'okuwooma buli walabo omukazi gwe basinga olwanisa maka yaba asinga okuwoomerwa omusajja nze ekyo nkimanyi iye oyo namwandu nambeemu alabika yabadde asinga n'okuwooma tombuulira wangi akayiso nakasuula yagala kanfumita akabina empiso ziteeka mu ntebe kale abanzirusa lubaga nti empiso yanfumisa amabina nakasuula nakalala izo empiso zabulabe ye bwenfumita ensigo sinazaala ng'abanzirusa lubaga mbwe empisa efumisa juni yensigo mama kubanga oyagala kugula simu sina gadda ku kitanda Lumo nali mu ensambya ya milioni 2 buli lunaku nazijjawa ndeka nebizibu ebimala kwata tu sipiki gyoba ofumisa yeze simu ezebbeyi zemugule ze bafumisa empiso zo zinaaba zitya iye boss ko bitanda alabika yali agala nnyo oyo omukazi neno nawe era namwandu eyazaala abalongo nawe era amagezi nawe era olabika toyina bulungi nakulabye ng'osineka ebinnyo kuggwa nikakati oseka ki mbweyo famire nawe ekwagala abakazi kyebakoze mukyala mukulu naye kibagenda okukola werinde nga baneetandike nakulabye gwe simanya naalongo simanya eyazaala abalongo nga nawe osenekera ebinnyo kuggwanika kyebakoze mukyala mukulu nawe kibajja okukola nawe tebakwagala bali ku byabugagga gwe yasama kyandidamye kwegatta ne mukyala mukulu ne muzwanirira ebintu by'abaana bammwe oli wa Nazaala alina abaana bababbi ate mukazi gwe Naalongo tetukubiranga enduulu nga naye bakufubutudde kabali ku byanfuna alina ebifundukwa 2 siba alina ebifundukwa 3 ebifundukwa byandimuwasizza mugende ebifundukwa bibazaalira abaana azozaala mwana w'omuntu mumumanyidde mumuvumye mumufunye ekitagasa bemujja Saalongo tatani abali mulimbo siba Saalongo wonna basaalongo bemanyi bangi bali mulimbo tebaliyo olwo abafiiridde mu lutalo nabo tebatandise bijja amagye wano mangi gafiira mu lutalo nga n'abannamagye ba Saalongo ne babaziika eyo ku mawanga emizimu nga tegidda bate sagada nonsense kumuwulira nti saagalira ddala kubiwulira ebyabaffereffere ebyo kati buli Saalongo engeri gy'otatandika kijja temuzaala mu baana b'abandi mwekubaka nti basaalongo temutandika bijja muntu abonyabonye ne bbaawe emyaka egyo gyonna bakoze sente zaabwe ng'ojjo otandikayo nonsense obubbi obwo beetembye mu maaso